po jako akawuwo tebali ononye sente za muwe wa musolo kutegeka kalulu kano nga bamanyi tekali fair and free. Ng'akakiiko ka Paalamenti akalwanira eddembe ly'obuntu kakyagenda mu maaso n'okwebuuza ku bantu 11 abaavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ku ngeri eddembe lyabwe ery'obuntu gye lyakwatibwa mu biseera nga banoonya akalulu. Olunaku olwaleero John Katumba byabulidde akakiiko byewuunyisa. There were so many ways human right was violated. The rights were violated in the way that to me, I felt it was a crime because we couldn't access. You saw me running, it wasn't comedy. Katumba ategeezezza akakiiko nga bwe yatuuka n'okweyisa mu ngeri gy'atandye eyisizaamu nga yatuuka n'okulowooza nti oba okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga musango saako okunenya ababaka ekyabagisa ekkomo ku myaka nga tebaagala abantu nga bo okuvuganya. Why did you amend the constitution if you wanted people of my age to participate? The way I saw the elections were held, it was like we made a crime to participate. From day one up to even now. That's why I'm insecure to eat your stuff. I'm sorry to say so. Because when they gave me the letter, I, John Katumba, managed to have at least evidence showing what happened on ground, where even cameras couldn't. But unfortunately, they broke into my house and they picked everything. Mu kiseera kino Katumba agamba nti olw'engeri gy'atulugunyizibwamu ab'ebyokwerinda obulamu bwe tebwasigala kyekimu nga n'ebyokukola asobole okweyimirizaawo byakaluba oluvannyuma lw'okukosebwa ku mugongo gwe nga ne bwagezaako okunoonya omulimu wonna bamusenza luti. You campaign with people in uniform but orders from above not in uniform. You saw what happened to was it Fort Potro, where they hanged my bodyguard. Me, they pulled. I still have even a problem with my back. If you touch here, you can feel it. Ebigambo bya Katumba biraza ababaka nti atambulira mu kutya kyokka ng'ono ku ky'okumuwa abakuumi akiganye ng'agamba nti talina busobozi balabirira olw'embeera gy'alimu era ng'ategeezezza akakiiko nga bwe waliwo n'abazigwa bakamuyingirira ennaku ntono eziyise ne bagenda n'ebintu byonna eby'omu nju era ng'ono alaze n'akakiiko akatambi okuva ku kamera akwakwatibwa ng'anyagululwa saako abasirikale abamutiisatiisa. That's where it ends. It is very brief because we got it from a camera, recorded from a camera to the area where I stay. I tried to access the one that could at least get the pictures like clearly, but it couldn't. So where you stay, there is a camera? Yeah, the neighborhoods have cameras. And through the neighborhoods, that's how I got this footage. You're seeing these two men, I stay around that area. Ono asabye ssemateeka akyusibwe alage engeri omuntu abaavuganyizza ku bwa pulezidenti gy'ayisibwamu nga kalulu kawedde era ng'ono ategeezezza akakiiko nti bwe kuba ng'okulonda naddala okw'omukulembeze w'eggwanga kuvaamu bintu ng'ebyo gavumenti ereme kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo kuggibwewo oba akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga keetengeredde okusobola okuba n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. That same constitution gives the rights to one man, the president. The president shall do this. The president must do this. The president must do this. The president shall do this. We reached a point where they tell you you're not going to campaign here, or they make you campaign in a hard way because someone was going to campaign there tomorrow. Ssentebe w'akakiiko kano Agnes Taka agumizza Katumba ku nsonga ze zonna era nga ku lw'akakiiko amwebazizza okulaga obuvumu mu byonna ebyamutuusibwako. I wish really to thank you for offering yourself as a candidate. Braving the race was not something very easy, and it takes really a strong person to wake up and say, I want to lead Uganda. Thank you for offering yourself. But it is like a crime. It's like I made a crime.
We are sorry about whatever you've gone through. Ye Fred Mwesigye ebye tebibadde bingi okujjako ekyokuvoola eddembe lye ery'okulonda nga Munnayuganda ng'onagambye nti mu kifo yalonderako ne mukyala we ate akakiiko kalaga nti teyafunawo wadde akalulu. But I'm an educated person and I know how to cast a valid vote, but that did not reflect in the EC tallying whatever forms. So something that is not really good, because my supporters wouldn't think that I'm a serious person if they really see that I didn't get any vote in that place. Ndi Sarah Nandaula, kula ABS TV, Jaka Kawuwo. But why don't them come? Why is this stopping them?